Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo wenna ali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali emitala amayanja webale kubanga ate otugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi n'olunaku olwaleero tukuumye twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo ofuge okuyita mu kukiseesa omwana Katonda omulamu. Amiina. Causes of spiritual spouses, biki ebiviirako Kawuula okubanga ate yakola kye asajja alaata oba yeegiriisa ng'ekigotta entula mu bulamu bwaffe. Jjukira paati yaffe ebadde esembyeyo tulabye ku bubonero obulaga nti olina Kawuula, kati ki ekireeta Kawuula kyetutunuulidde. Bw'atamanyi Kawuula, these are spiritual spouses, bino bintu bya mwoyo ebikozesa abantu mu ngeri ez'ekikulu. Ekisookera ddala witchcraft, eddogo. Mutakataka kati naye Jamiru naawe kaya ate eddogo lireeta litya Kawuula? Lisobolera ddala okuba nga lireeta ki? Lireeta Kawuula eddogo litya? Nga waliwo eyakukwanyisa eddogo. Sebuga abasajja bakwanyisa eddogo gye bali abatamanyi Yesu, n'abakazi baloga abasajja babaagale bokka. Kati laavu yammwe oba omukwano gwammwe oba obufumbo bwammwe kasita bubanga bwalimuuko eddogo nga mwalikozesaako, Kawuula muba mwamugulirawo oluggi, aba agenda kugyamu afuge kubanga mwamuwa point of contact. So eddogo ke kabonero akamu akaleeta Kawuula mu bufumbo bwaffe ne mu bulamu bwaffe. So relationship zammwe muzikwase Mwoyo Mutukuvu, muzigyemu eddogo. Omusajja ne w'omuloga abangi mulisiza abasajja bintu bya kisiru naye paka akulekawo nakubako namba nnya okijjamu enjawulo. Kale eddogo ke kamu kabonero kasitaba nga mwalikozesaako mu mukwano gwammwe oba mu okwagala kwammwe oba mu bufumbo. Namba 2 kye tuyita sexual scene. Obanga wagendako mu sexual scene, ekibi kyo okuyita mu kwegatta kyekiri. Okwegatta si kibi kasita okikola mu butuufu bwakyo, naye okwegatta ekufuukira okubi ng'oli kufornicatinga obwenzi, toli mufumbo. Fornication eri amanga unmarried, abatali bafumbo. So obanga toli mufumbo naye nga ensonga z'okwegatta gwe zikwanguwira ng'okunywa amazzi, then olina chances nnyingi okuba nezikawuula. Lwaki? Abantu be mwegatta nabo abamu balina historical background eri spiritual nga mbi. Ate buli muntu gwe weegatta naye oba omaze otapinga mu nsi ye ey'omwoyo, kati byonna ebimulumba ebyewaabwe byonna biba birina obusobozi naawe okujja ne muttunka. Tulina adultery mu bafumbo. Olina omukyalo, olina omwami n'omulekawo bagita side dish ennaku zino. Okitegedde? Naawe ogenda kukombooza ebintu by'otaategeere. Tulina homosexuality, abeenyigira nnyo mu bisiyaga, bakazi n'abakazi, basajja n'abasajja. Ebyo nabyo bisobola okuleetera Kawuula mu bulamu bwo. Tulina sexual perversion. Sexual perversion kwe kubanga okola ekintu ekiwaawaza amatu. Oli wa myaka 60 oyagala kaana ka myaka 15. Okitegeera? That is sexual perversion. Oba olina omukyala naye emmere enfugi giteeka mu kamwa ate ogiteeka mu nnyindo. That's another thing also. Bisobola oleeta ki? Kawuula. N'okubanga weebaka n'abantu bolinako oluganda. Bantu alina kuzomusiza abazungu baasiruwalira ddala. So owebaka omwana ne maama basobola okwebaka. Nawulirako oba bituufu ne mu western eyo osobola okuwasa mwana wa ssengaawo. Simanyi oba bituufu oba nedda, naye nawulirako oluvuuvumo olwo. Naye omuntu gw'olinako oluganda yenna kasita weegatta naye oba oleese kye tuyita Kawuula, oyinza okwaniriza ebintu by'otaasobole. Si kirungi. N'abegatta n'ebisolo. Gye bali abantu nga bo baagwagwa wala dda ne bava ne mu kati ne beewogoma nga asobola okwegatta n'ekisolo. Kale akabonero akookusatu kye tuyita generational
spiritual spouses nga mwezikawula za kika nga za nsikirano nga mama wakugamba ebintu ebyo mwana wange nga byantawanyanga ne jjajja nagamba mwana wange nange byantawanyanga. Naye spiritual generational spiritual spouses ziva kuki? Ekisookera ddala bazadde baffe balino bye baakola ebitali birungi. Nze okwesanga nga taatawo yaleepinganga, okitegeera, bakolanga human sacrifice okusaddaaka abantu, bakolanga sexual perversion, beebakanga n'abaganda baabwe, okitegeera, bakozesanga eddogo kuloga abakazi baleme kunoba oba okuloga abasajja baleme balekawo. Kati ebintu ebyo bisobola okwaniriza zikawuula ate naawe nekibeera bloodline, naawe nekikulozaako n'okijjamu ki enjawulo. Ekyokuna kye tuyita molestation oba abuse, sexual abuse. Okubanga okwegatta tokutambuliza mu ngeri ntuufu. Oba ekyo nkunnyonnyole ntya kubanga kirina explanations mpitirivu nnyo. Ekisooka nga we nkugambye kwebaka n'abooluganda, someone you are related to. Ekyokubiri, oli wa myaka 8 oli ku bwa myaka 2. Kati gwe myaka 2 tojja kuwona kawuula. Ekyokusatu, kwe kubanga okola ki? Wenyiga mu bikola nga bimenyeeko waliwa waggulu. Ekyokuna rape, nga baakukwatako oba nga baakuforcinga sex, nga kasita okola ekikolwa nga toyagadde nga bya force, ebyo bisobola okuggula oluggi eri omulabe ate n'asobola okuba nga akola kyayagala. N'ekinaasembayo kye tuyita soul ties. Soul y'emmeeme, ties kwe kusiba. Emmeeme nga oba mu Luganda soul tie nkikuga gwe nkitegedde. Emikago, okutta omukago ye soul tie kale mu bufunze. Bali mu kyalo abantu batanga emikago, neiba ne neiba ne basala omusaayi ne baleeta emmwanyi ne balya ne bafuuka ba Luganda. Okitegedde? Kati namwe laavu zigana ne ziba amaaso, zi relationship. Lwakuba akavubuka kakwagadde nnyo kakuwunzizza, kawala akakwagadde nnyo kakuwunzizza, ne mukola ki? Ne mukola emikago, esiri kuvaako, ne mulayira ne mukola ki? Ebyo ebintu baka bikulondoola n'oba oyawukanye n'omuntu olina obbikutula. Otabikutula oba okuguddewo enzigi. Abamu babba bamwe abaafa, okitegedde, olwotabbaawo yafa. So ebintu ebifaanaganako ebityo. Abamu mulota bayimbi nga you are so tied to that artist kubanga wamwagala nnyo ennyimba ze, okitegeera, emmeeme eyo ne connectinga nsi n'emmeeme ye. So olina okuba nga soul tie ogikola ki? Ogikutulira ddala ate osobole okuba nga ojjaawo ekyo kye tuyita sexual spiritual spouses oba zikawuula. Omuntu manyi sitaani ayitiramu oyo omuntu waba bbaawa agira mu kifaananyi kya bbaawa wadde yafa, waba boyfriend agira mu kifaananyi kya boyfriend, wabamu mwe mulota ba boyfriend bamwe bemwayawukana nabedda naye ng'ajja n'akukozesa. Anyway, ebeera spiritual spouse. Mukama nkwebaza olabulisa ekino abadde alaba. Nzikiriza tugenda kusumululwa olwa bino bye tutegedde. Bayibuli egamba tulimanya amazima n'amazima galitufuula ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Yesu muwe obulamu bwo ye step esooka okuba nga owona soul tie, okuba nga owona sexual abuse, generational spiritual spouse, sexual sin ate ne witchcraft n'ebirala. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero kuba ntegedde amazima nga yeggwe wekubona amazima n'obulamu, kyeva nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu, aze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale kanetwolemuko Katonda dakika 2 wenkomawo njaga tulabewe out. Tuwona tutya, tukivaamu tutya, gwakirimu kikutuddemu 2-0, tomanyi engeri gyakivaamu. Kanetwolemu dakika zijja kubeera 2 nsobole okuba nga ate nkomawo. Naye bannaffe abali ku TikTok n'emikutu emirala tubadde twogera ku bubonero buli 5, si bubonero, engeri 5 ezireetamu kawuula mu bulamu bwaffe. Ekisooka eddogo nga mweravu yammwe
mwagiyingizaamu eddogo, mweroga bakwagale, waloga akwagale, ekyo kisobola okuleeta kawuula. Ekyokubiri, ekibi sexual sin, okwenda, oli mufumbo n'okola adultery, toli mufumbo n'okola fornication, okwenyigira mu bisiyaga, okwebaka n'ab'eŋŋanda n'ebintu ebirala. Ekyokusatu, generational spiritual spouses, ewali abamu nga byakika nga ne jjajjaawo yalina ebyamukozesa ne ssengaawo naani kale naawe kiikyo. Lwaki? Oluusi batta abantu, oluusi bakwata abantu, oluusi beebakanga ne bannyinaabwe n'abirala, kale nakyo ne kikomekereza ng'ate kijjidde mu musaayi ogwo. Ekyokuna ye sexual abuse or kye tuyita molestation, kwe kubanga ate okola tugeze oba bakuleepingako, bakukozesaako okwegatta nga toyagadde, okitegeera, webakako n'abooluganda, sex ogikola mu ngeri etali ntuufu n'ekirala. N'ekinaasembayo tekiyita solo tie, okutta emikagokago egyo gye mwakola, wakuba ka boyfriend kaali kakwagala nnyo n'owunga n'ogwayo ate n'otta emikono. Love is blind but marriage will open your eyes. Kale kanetoolemuko katono nkomewo, mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.